ekyo kintu kikoleka maka nyine media mugamba band music teyina bawagizi babadde babogera nti band music yagwa ozo kirabye bagamba omuntu okwogera ennyo sikukola sikukusinga fena tulina kukozesa bikolwa okola ebikolwa ate bw'okola ekirungi n'abantu basiima papa alina legacy ennungi gy'alina behind him so kino kyolabye wano ze mbadde nkisuubira because musajja w'amaanyi okikyoyizeemu mu kivulu kya papa ngizeemu tobuukira by'otaasobole kitentegeeza nyinza okugamba nti oba toyingirira kintu kyotasobola yingirira kyokola ki kyosobola kyoyinamu obumanyirivu kubanga n'ekintu ekyo kyokoze kibeerako ne bafaani bakati abasinga bagamba nti band music teyina ki bamuyita band music which is ze sikimanyi nga simanyi music papa gwayimba nga band oshegeera because yena music that is afrobeat era abayimbi bangi gwe bayimba naye olabye nti audience gyafunye ne bemuyita bali abamu tebazikola ki bafunanga yakomadde okuba hits ezo ezikola ki ennyimba zasinza obayimbira wano nkadde kitegeeza yasiga ensigo ennungi naawe ensigo gisize ate ntambulira mu bigere bye nkuziddwa bo kitegeeza nange gyendaga olabayo obadde sumaati ani akwambazza bamuyita Case Divo collection gwe konsati ogibateerayo ddi olina obuyimba obukubye konsati egenda kubaayo mu budde obutuufu naye era tukyogerako saawa yonna muno yangakuba wano ku Freedom City ani tubadde tumanyi nti naawe oba ogenda kuwanika Freedom City Martha Mukisa anti buli omu nze ndi mu byange ne Martha ali mu bibi so buli omu alina bw'atambuza ekintu kyayinza okuba nga yalaba nga ali ready nze ndaba sinnaba kubeera ready katumayiza federation eno empya wagiwuliddeko agiwuliddeko era njirimu naye ebisingako awo ojja bibuuza president Kenzo ne Shiba bwenga memba agirimu abannayuganda baleeyo abasinga tebabitegeera kuki kyewayizeeyo kyosobola okugamba muyimbi munna akulaba ku TV muyimbi munange ate nabagitegeera yeetaaga gye bw'anaaba atuuse wali ajja kutegeera ebiri mu federation naye nganze ali under federation sikkirizibwa kwogera ku bintu ng'ebyo okuggyako abakulu nga banzikiriza ate tebannanzikiriza so ebisinga obungi mulina kubibuuza Kenzo ne Shiba lwaki abasinga bagikubyemu ebituli abayimbi abamu Uganda yaffe by the way bana Uganda bwe bati omanyi bagamba nti nno gezaako ofeiringe naye Munnayuganda atalina muyimbi buli kimu basooka kiwakanya bwekityo bwe kiri mu Uganda bwetyo bwe twatonderwa naye ng'ebintu bye biri muli eri biyamba bayimbi yena yaleeta omulamu ogwo guyamba bayimbi oshegedde naye ate Mukama bw'anaaba kikoze nekikolebwa oba nekikolebwa nga abakulu abakikulembera mu federation bwe balowooza bye babyagala bikolebwe nekikola bibajja okusanyuka oba kitegeera so buli omu ali wa ddembe kwogera nga bw'ayagala but at least we're gonna try and fail. Okay, thank you for your time. Kale sebo webale kunyirira obulamu oyo mumanyi tomumanyi owaye omuyimbi mwesonyiwe mutulabe osanyu kiki abasinga abantu bali wano bali mukaaba bagamba nti bali bweru kubanga bambi wajjudde nekyekifu emmotoka tugira seeri eringa kitegeera abantu bangi so bakyakabi kino kitegeeza ki eri music fraternity papa is our legend papa nze mutwalanga papa nga bwekiwulira bwemba nekizibu nzirukira wa papa so abantu bangi I believe bangi bayambye mu industry bangi abamwagala twakola tulaba ennyimba zinali
muto nnyo nga nnyimba za papa so tumwagala nnyo abadde alina kikuba kitegeera tetulina nakinyonnyola so obogenda kuyimba mu leero nzize kusapooti nga twaguza tebo bayimbi bannange soya tuliwo kusapootinga kino kiwa kyakuyiga kyeri abayimbi naddala abategeka ebivulo bayibayi bangaye papa yetegese sikiwa nti waliwo promoter so kiwa abayimbi courage ne hope that you can do it so kikola kuba bambi bangi bapromota bali kati mulabe ebigenda mu maaso bigenda bakutivu sijja kwogera amannya bikwasa ennaku abayimbi twekkiririzeemu tutandika okukola ekintu kyaffe tusobola ababaguzi tubalina music omulungi temusembeza nnyo kubamba meka kwayiika naye tusobola okikola kase tukola music omulungi obeera papa muntu mulungi yewe ekitiibwa kola music omulungi beera muntu mulungi eri abantu kusapootinga bwe mutandika okwetegeka event organize emirimu gisigaddewa tubawadde emirimu emyaka gyonna okitegeera emyaka gyonna abayimbi bonna bakola nabapromota event whatever bonna abo naye woobanga osobola okwetegeka ng'okimanyi nti kamon papa emyaka gyayimbidde tasobola buteetegeka time etuuka nga naawe omuyimbi osobola okukola ki nawetegeka kubanga oba oseevi nga mubimanyi si byangu Lydia Jazimine tukulinde ddi mukwano concert abafaani bo buno omwaka mubeere stede wangi maama Mesach yakubye ekitulu Balange ekiriwo Mesach semakula Ajuza so embeera gy'olaba essaawa zino tickets ziweddewo era nga abantu amu abali basasulira tickets zaabwe bali mu kubanga ababanja tickets zaabwe bali mugamba nti basasule sente zaabwe so embeera ssaawa zino eringo ku Serena tickets ziweddewo abantu bayitirivu ate nga ne munda bajjudde embeera eri ku Serena y'egyolaba essaawa zino tickets ziweddewo bannaye Mesach semakula akoze rikodi munda kyakutte dda ate nga n'ebweru abantu bakyali bayitirivu era nga embeera gy'olaba essaawa zino yakazigizigi